Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning, afternoon, evening, of course, chisinzira wudde chiwojo okubera ngate ofuniramu update na tamanyi kigenda maaso wano mbera wonyo okubera ngate nkundonyeza updates ezenjawulo biki of course video okubera ngate bitambula mu ggwanga Uganda era nga video bwogifuna nterako ekigalo like nga sharingirako awala wansawo ogenda wono obera ngate oparticipating mu comment section obera ngate osulawo endowooza yokusinza ensonga nga bw'obeera ogenda okubera ngate oziwulira kakatino ekiri mu ggwanga lyettu Uganda kitokota se kisaanikire era ng'oluvannyuma omukulu amanyikirwa nga Muwanga Kivumbi okubeera nga temunange yatereddwa era naddamu nabeera nga temunange akwatibwa. Aliwo omukulu omusajja mukulu avudde saidi ze obutambala era ng'okusinziira ku ye agamba nti ye taata wa Muwanga Kivumbi Honorable nti mbufunze ye taata wa Honorable Muwanga Kivumbi avuddeyo nabeera nga temunange yeewuunyisa ensi era nga alina ebigambo byasobola okubeera nga ate ayogera bingenda okubeera nga ate kuzannyira awo ebimu ku ebyo byasobola okubeera nga ate ayogera avuddeyo n'atendereza nnyo omukulu CDF General Muhoozi Kainerugaba era nga avuddeyo nabeera nga temunange amusima okubeera nga ate mbuya kutte Honorable Muwanga Kivumbi nabeera nga ate amuzzaayo mu kkomera olw'ebigambo byesobodde okubeera nga ate ayogera ebigambo bino byewuunyisa omusajja mukulu byasobodde okubeera nga ate ayogera tula butuzikalira njagala okubeera nga ate mbikuzannyira awo nawe osobola okubeera nga ate ensonga ezo oyongera okumanya ki ekiriwo akadde kano naye nga ye muzeeyi ngenda kusaba ogendagenda wansi awo obeere nga ate omusuulirawo ka komenti okusinziira ku bigambo bye nga bwasobodde okubeera nga ate abyogera nga nawe bwogenda okubeera nga ate obyewulirako bwe namukujja eyo ensonga endala nnyingi nnyo ngenda okubeera nga ate zikutuusako nga bwe ziri mu kubeera nga ate zitambula mu ggwanga Uganda tula butuzikalira shekaja musomadduwa abeerawo nnyo okubeera nga ate akolako gowe nawena ku namba ez'essimu zitawansa ku stickers omufuna ajja kubeera nga ate akulombereddwa buli kimu kijja kubeera nga ate kitambula bulungi maidadi sana katuwulire muzeeyi ono byasobodde okubeera nga ate ayogera ku kukwatibwa kwa Honorable Muwanga Kivumbi akyekiriwo akadde kano tinvaawo. Muwanga Kivumbi osobola otya okuvuma omuntu nga yaduumira amagye gonna mu ggwanga atuula ku bukiiko bwa ggwanga lyonna obw'amawanga ag'ebweru obw'ebyokwerinda atuula ku bukiiko bwa Africa obw'ebyokwerinda n'ogamba mbuwaddanga agenda nende ku munkwano. Abaana ba pulezidenti wammwe bafaanana batya? Njagala otubuuze abaana ba pulezidenti wammwe bafaanana batya? Muwanga njagala otugireyo batabanyi bwe batulage tulage bwe bafaanana. Kaabiro Bunguja, Kabisi Ennyonyi, wano Nyanzi alinako ku mwana. Ye Nyanzi alina omwana kubanga toyinza kuddira n'ozaala omwana n'abeera gidi pulezidenti w'e Makerere. Manya nti oyo omukulembeze naye mwe abasigadde mulina ebyana biri awo byonna bitunula ng'okutaaki muli ku Muhoozi. Muhoozi is a very intelligent person, is a freedom fighter, is a war fighter. Entalo z'alwanye Muwanga n'obwerudiyo tobukola, n'obwerudiyo. Kivumbi ne gurupu yammwe mwenna abayaye mwenna bakafanku naye bonna bagasya n'okwani kampani temulina kimwali musobola kukola ekisinga Muhoozi byakoledde eggwanga lyo. Mubwazi agenze Galamba n'agendeyo Somalia n'agendawo weepange. Kivumbi olina n'olubirizi olusobola okwogera ku Muhoozi gwe Kivumbi olina lubirizi. Kaabuuno gundi waswatunulanga gubamalako emmere. Kati bantu ki mwina ab'ebbeeyi? Ba Edi Mutwe, ba Madaada, baani be mulina abategeera? Boyinjoga ndi mulina abaana abategeera muno kuba Nuupu abaali bategeera bonna mu abakuba ne bagenda. Bampuuga, Baseggona, akati Seggona yamenyekedde ki? Bampuuga bamenyekedde ki? Okulaba nga bakulwanira ove mu kkomera laba ate n'obeera omugwagwa n'oduddira olugwe n'olwanika mu ttaka. Kabakutwale olabe omusajja bwagunywa kati gumufukire mu giraasi ojja kuvaayo nguugize. Uganda mujja kubeerawo mulowooze lwaki tulina bakireeresi bangi mu kibuga.
lwaki tulina obwana bwe tuyita bu street kids mu kibuga? Lwaki abaana ennaku zino tebakyawa bantu bakulu bitiibwa? Lwaki abaana boogera nga bwe baagala? Our challenge is one. Omwana buli lwaliraba nga okuba nnyina omuyita embwa, omuyita atategeera. Kuba omwana bw'atandika okubuubuja ebigambo manya nti akatambi kakakwata ebintu ku bwongo kaba katandise okukola. Bw'obeera omugezi mbadde mulwana nga mukyali batototo bwe muti mwakazaala akaana kamwe kalyawo kakatandika okubambaga kasi katandika okubuubuja ebigambo maama bwandibadde mutuufu n'oko. Naye kati abaana batulaba ffe abantu abakulu tuli ku TikTok tuvuma bakulu bannaffe tulengeza bakulu bannaffe. Kati waswa n'enzirawo n'entandika okugamba gundi olinga ekinankani olinga ekinankani olinga eki. Kati abaana abo osuubira bagenda kukola ki? Kubanga Muwanga Kivumbi yessabu y'okukwata omuzindaalo okusomesa abantu bye balina okukola oba okusomesa abavubuka engeri gye basobola okwijja mu bwavu oba okusomesa engeri gye bayita a clean a smooth politics. Naye kati gwe bwodda kazindaalo n'otandika okuvuma n'otandika okulengeza bano abaana n'obalagira badde mu bigambo by'oyogera. You think that you teach the younger generation. Omwana bw'omugamba good morning era alina okuddamu good morning. Naye by the way nga gwe as a leader to start to be on the ground, to be on audience, otandika okuvuma Kataha Mufuwajjo Museveni olumbe lumulamuza gundi Muhoozi Enguli yamumalayo tebategeera basaana kufa bakumbaavu. You think those younger generation abaana boyogereramu ne bakwansalinga mu kifo ky'okwashatinga down bamuyita batya wadanga bamuyita batya? You see that Uganda egenda okuttako is going to be a trouble Uganda. And why damulira jenu avuddeyo okuyingira mu ghetto akyuseeko baana aba ataaseeko baana ataase. As a parent nze ng'omuzadde ndowooza this is more than enough. Nze bino byenjogera mbyogera ng'omuzadde alina abaana abawala, okay? Era byenjogera bino byange, I'm responsible ku bigambo byange. Bw'oba wulira olina by'oyagala gwe okwogera, kola video nawe oyogere ebibyo ebyawukana n'ebyange. But as a parent, ng'omusajja omukulu eyakuzibwa amanyi meaning eba definition ey'essomero, ompulidde mujja kumpa bulamu nyinza okuba nze ndi ku old school, naye this is more than enough. This is more than entertainment, and I think it should stop with immediate effect, or else mutubuulire nti tutraininga bamalaaya. Okay? Musobola otubuulira amasomero, musobola ovayo ne mutubuulira nti tuli mu kutraininga bamalaaya ab'enkya oba banneekolera janga ab'enkya. Obwamalaaya nagwo mulimu, naye tetusuubira waliwo bye tutasuubira mu bifo ebimu. It is very okay okunywa n'odangayira, naye ate bw'obeera mu church tetukusuubira kwambala bikini. Oba byenjogera bimakinga sense simanyi. Njogera n'abantu abalina emitwe nti okwambala bw'obeera ku beach n'oyambala bikini n'oyambala simanya buno obugundi bwammwe ebikibi, it is very okay. Naye ate bw'oyambala bikini mu church, bw'oyambala bikini mu office, there is a way it looks weird. Kati bwe tulaba video fenga bana abaana ffe tubazaala, we are the parents of these kids. Era ekivaayo kyonna tuba tulina okivumirira, nese kuvumirira yenna nti pages zino za ekyewuunyisa. It is unfortunate oba kyansonyi nti pages kwe tulabira ebintu bino z'amasomero gano. Edda oba Nazzikuno nga n'okulya ekikajjo
okulya ekikajjo mu stenseni ng'oyambadde school uniform baba bajja kufuumula kibooko okudda mu kkubo n'owemulawemula ebigambo ebitajjansa ng'oyambadde uniform essomero libeera responsible 100% era omusomesa waakusanga bakuzaayo ne bakuyisa omuzadde emboko n'ennyoko kira amataali so bwe tubanga wano we tutuuse amasomero sitooka empya nga mugenda kwata abaana baffe bazine ebizina bye bazina mubikkirize mubipositinge mufune likes ne views omuzadde yenna gwe bw'oba owulya video gy'olabye oba gy'owulira oba essomero eryo ng'olaba kikolera abaana kye bakola it is very okay you can take your kid there naye gwe bw'oba owuliranga kye bakola kikontana n'endowoozayo ey'obwongo ng'omuntu omukulu ekyokola okimanyi simanyi oba byenjogera bitegeerekeka I have no problem with essomero okola school kwaya abaana ne bazina simanyi amangota bagayita batya waliwo ebyo bwe babiyitanga ebyo ebintu ebazinanga ku stage ne babuuka nga beesibye endege that is very okay omwana wabeera sima it is okay but in a decent way naye bwe tuba tugamba nti abaana baffe bafuuse public nuisance kati kitegeeza emize bagiyigira ku masomero oŋŋamba otya nti omusomesa tajja kusikirizibwa kwebaka na mwana ono ng'amulabye azina bino ebizina eby'ekigwenyufu ku ssomero bw'awumula tamugambe nti sooka ojje tulabe era omuzadde bw'oba oli fine nga you're the parent of these kids omwana wo n'omulaba ng'azina bino naawe n'ogamba bannanga omwana nga anyoona ekiwato alinga wine and godo ebyo results zirinde waliwo omuzadde yakwata omwana nga ali aweereza animal ng'aweereza obaka boyfriend n'amukuba ate olumala n'amupostinga that was bad osobola okubonereza omwana ate n'otamupostinga because at the end of the day gw'oswala omwana wuwo otegedde ffe tujja gamba bambi nga kibi nnyo naye tujja gamba omwana wo museegu otegedde so the moment we see your kid on social media ng'azina wine and godo bend down and pose ne mupostinga as a school please something should be done. I'm telling you this. Munse y'abagwenyufu it is okay. But to people like us, bajja tuuza mwali luddawa ng'ensi getting upside down yefuula. Okay? Don't get excited over views and likes. Please, schools. Musobola building pages zammwe nga mukola ebintu ebirina amagezi. Dani okwata abaana baffe ne mbaterayo obudongo. Mwekamba buliyo ne kano. Edda, it is okay mujja gamba byadda but it is okay nga baleeta nti no simanya debate baleeta emizindaalo famasomero gye twasomera bayinanga ebyuma by'essomero naye nga bagenda webiba biwedde bagenda ne basuulamuko omwana n'asuulamu akayimba akalutaaya kawalayo limisi babuuza ani akataddemu just kayimba kamubwe kati otegedde nga bakulaga nti kibi nnyo omwana omukubira ebiyimba bya wabweru era bwe bagenda ku vidinyi n'essomero lye nagendako waliwo ennyimba zibatakkiriza kuba yes buli omu ajja n'akazindaalo ke n'otuula n'omwana wo erere naye togenda kukuba bino ebiyimba kapa simakama kapa kitema ensingo tebabikkiriza olina ozannya ekintu ekiri decent ng'omuntu ali mu ssomero so wano wetuba wetutuuse katonda atusaasire era bw'oba owulira oli mu mativu n'ekigenda maaso please the door is open but to some of us nti omwana olaba saagala mulaba nga yeekola buso mwe you don't joke with the people that is how these kids start ne bayonooneka okivaamu nga bafuuka nga gino emisaswangule gye mulaba wano ku TikTok mutegedde so please owange saagala abeere bw'ati and I'm very sure buli muzadde alina amagezi teyali agadde mwana we abeere bino byenjogedde byange gekola vidiyo yo ng'olagwa obusiimu n'obulungi obuli mu ssomero oba amasomero agakola kyekimu kankubuli ebintu bina byotagenda kusanga mu nsi yonna nga waliwo abikusomesezza naye nga bikyasinza okuba spiritual kumpi mu buli nsi oli waddembe obutabigoberera naye toli waddembe bbirinnyako kubanga mu nsi yonna y'ensibuko y'ebisiraani ekisookera ddala okuvvoola obuwangwa gy'ova osobola okulokoka osobola osiraamuka osobola otakkiririza mu byakwa bya nnyimbe tobikkiririzaamu togendayo tobivumirira bw'oba ekintu tokikola waba tuuse kukola kikwabya lumbe gwe tobikola
yes bya kisamize go birabanga bitwale nga bwe biri tolinnyayo oba wagenze mu kikatuula wali ebbali okola ebibyo batekeko omusika waabwe tobivumirira kibi nnyo okuvumirira gy'ova osobola otutuuka waggulu n'otuuka ekiseera embeera neegaana wali owuliddeko omuntu gwe bagamba lubaale ya muluma osobola okutuuka embeera neekutuukako nga teyeetaaga ssente nga yeetaaga kuddayo wammwe kukola mikolo kwetonda ku bye wakola naye guess what bw'oba tolina kyokoze munnange toba na buzibu bwonna era bisigala bye tebikuliiko obuzibu bigaane olokose ate olina byeyagala okwokya toyokya bintu byabali lokoka byesambe byesonyiwe sitaani mwegane n'ebikolwa byo byegaane kusinziira mu ngeri gy'olabamu kaakati singa otuuka waggulu n'olemererwa obulamu ne butabuka ogenda binoonya biwayo ky'obizzeewo oba tewabikwatako wetonda bwetonze nodda sikutiisa naye nkugamba mazima yemu ku nsibuko y'ebisiraani mu nsi muno ne bw'olirinnya ennyonyi ojja kutuuka ebulaaya ebintu bitabuka era gwali taliddaadde n'ekikumi gwe tolijja kuva mu misango gwe tojja kuva mu makomera wegendereze gy'ova ne bw'oba tobikkiririzamu nga gw'olina ekkubo ly'okutte eddala kwata kkubo lyo tovumirira kintu kyonna biri tobisinza naye tobivumirira namba 2 kino mu nsi yonna mu buwangwa bw'abayindizo omanyi nsomako ku kaliki ez'enjawulo okutta ekintu ekitalina kikikuliiridde ate nga togenda kirya okutta ekisolo ensiri ekuluma oli wadde mbogikuba oli kubanga ekutta naye omusota mu Buganda bamanye ennono omusota bwe gulabika agamba guyina gwe gulabikiddemu era tebamala gakuba musota gundi gwe tozanya ne kye bayita mother nature osanga omusota n'ogukuba bukubi tomanyi gye gwavudde ne weetera akabasa ekintu ky'otagenda kulya nga tekirina kikikuliiridde kireke kigende naliko eddaawo era nkiwuliddeko emirundi mingi nga bakyogerako nti ttimba tebagittira bwerere nga terina kyeridde ati si bagiwa embuzi n'egiya ne musobola ogitta abazungu botta omusota musango era bakusiba botta omusota ne bakumanya nti wassa omusota botta ekintu kyonna kebera embaata ya mu nsiko n'ogikuba n'ogitta n'otagirya nga togisse na intention kuba bw'oba oyagala kulya ebisolo ebyo bakuwa olukusa ne bakuwa ne license kukkiriza obiyiga oli wadde mbokiyiga n'ojjayo license yo n'ogenda n'oyigga oba musota oba kino okiyigga n'okitta n'okitwala ewaka n'okirya tebakuyinaako buzibu tomusota nga tolina kyogenda kugukozesa ebulaaya musango munene nnyera gusibya kizibu nnyo nakubirako wano omusajja ng'akantu ekibe kagundi kalakuuni lakuuni oba kyeki mu Luganda ndooza gulinga omuyaayo oba musege nga gulemedde mu kasasiro omukazi najja n'emmotoka ambulance nejja ne bagujjamu ne baguyoyoota gonna ebulaaya tebatta kisolo okimanyi nti n'omusota wano okubira paramedics bajja ne bajjanjaba omusota ne baguzza mu nsiko bw'oba tolina kintu kyogenda kulya tokitta kireke kigende kasa kibeera nga tekiri mu nnyumba nti kikugire gulawo olujja okifubutule kiveemu kikuviire mu nnyumba kyabulabe nnyo okutta ekintu ky'otagenda kulya musota gw'osanze mu nnyumba ebiseera ebisinga tegujja gwokka genda obuuze ku nnono omanyi kibi nnyo obutagoberera gy'ova n'ebiri by'okkiririzaamu tomanyi gye byava nkubuulira mazima ojja gutta obulamu bukyuke osabe essaala nga tewali kikyuka jjukira omuntu omutuufu yalikoza atya ebintu bino byeggamba tobisinza naye tobirinnyirira kubanga bireeta ekisiraani sinakindi osobola kinoonya okijjewo nga tokyasobola kukizza namba 3 okusiibya ekisolo enjala ng'ate gw'okirinako obuvunaanyizibwa tubeera wano n'ogula enkoko ya Idi enkoko newe oba ogenda gisala nkya giwe ku mmere olwaleero kyabulabe nnyo genda osome ku buwangwa utegere kye butegeeza embuzi newe oba ogenda girya ku Idi egenda kubeerawo ennaku 2 ogiguze Idi ya 26 ogiguza 23 ezo ennaku olina ogiwa emmere olina ogiwa ebikuta n'erya wadde ogenda gisala enkoko gy'onaalya olw'eggulo
kumakyo yino jigo mmere. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.